tuddayo omukuumulamuko nga yena kusuubiza nti ekitundu ekyokubiri tugenda bwa twogera ku nsonga ya painting. Lwaki ekizimbe kyo kibambuka? Enjatika mu bisenge ziva ku ki? Firali painting ye omulamo gwe tugenda otunuulira nkola mpya amateeka g'olina okugoberera okwewala okubomoka kw'ebisenge n'okubambuka. Atugenda bwa tunyumyako n'omukulu eyakuguka mu byalangi Ramadan Wobua atutwaleko mu nsonga eno neyungako nyumyemuko naye. Ramadan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omuntu akulaba akaseera kano ajja kwebuuza Firali painting kyeki? Firali painting eba langi ya mazzi naye nga ebambika byanjawulo. Muli undercoat, muli silk, muli matte, muli stucco, muli weatherguard, muli primer, muli roll, muli decorative painting. Firali painting kyeki? Firali painting abalangi nga wa mazzi. Ne muyo langi mulimu undercoat, mulimu silk, mulimu matte, mulimu filler, mulimu texture, mulimu weatherguard, mulimu roll, mulimu stucco. Kati mu filler wembanzeko mabega katono, mu filler mulimu kye tuyita wall filler. Wall filler eno muteeko ompya gwe twaleese ku katale nga yeeyambisibwa mu protocol eri enkola enkadde gitwakozesanga whiting, cement ne undercoat nga tugezaako okujjuza ebisenge bweba biwambuse tweketereze tutegeke ekisenge kyaffe okubanga tukisiiga langi bulungi nga temubaamu makoona gonna wabula nga ekintu kivaawo bulungi. Kati n'enkola eno empya aba fira nga already mutabule gujja si kyolina okukola kuteekako obuteesi kumuapulayinga ku kisenge womala n'osandinga awo n'oteekako kooti ya undercoat oluvannyuma n'otandika okukola ki okusiiga either oba oteekako weatherguard oba silk. Akulaba akaseera kano ajja kwebuuza kiva kuki ebisenge okubeera nga bibambuka langi okujjamu enjatika sinakindi okubeera nga efeedinga okuva ku kizimbe? Plaster omuteekako bulungi n'omakinga ekisenge nti kiri smooth bulungi nga temuli bukoonaakoona oba waliwo cracking oba biki nga tekiri rough okutwaliza wamu. Womala ekyo ng'oteekako kooti emu ya undercoat oluvannyuma ng'oleeta fira ow'ebisenge oyisaako screeding emu wayitawo akabanga ng'oddamu osandinga omala omusandinga nga wali smooth awo ng'oyongerako kooti ey'okubiri ya undercoat then awo nomala n'oteekako langi waffe either oba oteekako weatherguard oba oteekako silk okusinziira wonna oba okola ki oba osiiga. Kino kitwanguyiriza emirimu lwaki nti waddira eri enkola yaffe enkadde gye twaddiranga line ne tuteekamu whiting ne undercoat ne tusiiga ku bisenge oyo kemikali mu ebyo ebintu aleetera ekisenge okuba nga kisika langi waffe gwe tadde ku bisenge n'atuuka okubambuka ng'avaako oluusi n'okuleetamu ki enjatika mu bisenge. Omuntu abeera mu lutobazi oba ekifo ekitawaanyizibwa amazzi mu bino nga amazzi gano gafubutuka wansi okuva mu musingi asobola okwettanira Firali painting n'enkola eya stucco nga kyakyuziza okozesa ku kizimbe kye? Weewaawo enkola ya Firali painting emuyamba nnyo. Lwaki? Paint gwe tulina kemiko ezimu tuziteeka mu langi oba otugambye ogenda omussa nti oba either ogenda mussa ozimbe nga walutobazi tulina kemiko gye tuteekamu ekuyamba amazzi obutayita muki butabulukira mu kisenge kuleetera langi waffe kukola ki kuvaako oba okubambuka. Ekyo kitwanguyira nti eyo yonna kemiko bye tuba tulina tumuteerako wali ku wall filler wali oba oteekateeka ekisenge ng'ogenda kusiiga langi oteekako wall filler n'osandinga n'oteekako undercoat awo n'otandika okwapulayinga langi. Kati wetujja ku side ya stucco oyo mulungi nnyo nti gwaba asalawo oba omussa oyinza okuba nti omuteeka mu ddiiro side emu oba ku shade side emu naye era enteekako gyateekebwako osooka era kudda mu nkola yaffe eri okubira ddala ku plaster ng'ekisenge kiri smooth bulungi n'ozzaako kooti ya undercoat oluvannyuma n'ozzaako wall filler already mix gye tulina omala okusandinga n'ozzaako gundi kooti endala ya undercoat oluvannyuma n'ossaako stucco waffe. Omala okussaako stucco
omwama akabanga katono nnyo then nosandinga najjayo ekyo kyoboyagala design gyoba okyagaddemu. yandinyumidde mu bifo biriwa na biriwa era situko kyeki? Situko kintu kipya kiri katale, however nti fe abasize okuguka mu kikola nti oyo langi wabeera ku kisenge abako ng'endabirwamu nti oba oyimiridde eno katugeze ng'oli kumpi n'ekisenge ayimiridde eri abawala ba reflection yo. Lwaki? Kuba nti mulimu chemical gye twateekamu mufo ky'okukozesa design zino endala ezirimu reflector opting on for situko kubanga ali cheap ate nga ali affordable okusinziira ku kyoyagadde era naye agira mu kale ez'enjawulo okusinziira ku customer waffe kyabakoze kyabasinga. Anyumira nnyo mu bifo kati okugeza ng'eddiiro era osiigako side emu okugeza oyinza omusa oteeka TV then mu bisenge by'abaana oteekayo nayo side emu then ne master bedrooms nayo oteekayo side emu okusingira ddala emitwetu abe nga ajjayo beautification ya master bedroom nga olina okubeera kubeera kyemmanyi buli omu azimba ayagala kuba mu kifo ekirungi ate ekyeyagaza. Filari painting wemba mugirese ku katale nga otugambye nti ntabula ya langi empya omuntu ajja kwebuuza musaba sente nyingi ng'ozzenga gwe painter omuwawuzi teekako n'agenda ofiiringa ebisenge singa nettanira filari painting nyinza ntya okusala ku bisale ebyokusiiga ekisenge kyange? Okusinziira ku ngeri gy'obozeemu n'okukatinga costs nti wano oba oba oyina katugeze ku ki package ya fila already mix okusingawo n'ogenda ogule undercoat ate ogule whiting ate ogule cement omutawolemu kitwala obudde ekyokubiri kitwala ssente naye wano oba ozze ku Ferrari painting ekintu kiba kimu ogula bulungi ready mix yo nogenda no applyinga omala oku applyinga no sanding ng'okola ki oba omaze otegeka ekisenge ekyokusiga ng'osiiga langi. Ebintu ebyo tubiteekako nnyo essira kuba beauty y'ennyumba wa final touches zo wezinyumira. Omulundi omulala tulijja nga tulaba color matching ku bisenge wano wenyini sijja kulisaayo katugendeko mu kanyomero kaffe aka kyekolere kyosobola okikola ewaka mu bintu ebyolaba nti si bya mugaso n'ojjamu ekyomugaso n'obeera eno eya covid ng'osobola okufunamu akasente n'obeezaawo obulamu bwo. Katugendeko tulabe butya bw'oyinza okukozesa wuzi ekidondi kya wuzi n'okolamu doormat oba carpet mu kizimbe kyo. Neeyungaako tulabe akanyomero ako. Amanya go gwani? Namatovu Violet. Namatovu Jebale. Kali, nawe Jebale. Byonna byolina mbimanyi. Zino wuzi, eno makansi, eno lula, eno mpiso, n'abasaluni baba nayo. Kano kabaawo simanyi kiki okakozesa. Tukakozesa salawuzi. Salawuzi. Enyabo. Kino kye tukola kyeki? Shaggy carpet. Shaggy carpet. Shaggy carpet eba imported. Tubikola wano. Tubikola. Omwana wa myaka 10 oba family y'abantu 6 waka olunaku singa ayiga ekintu kino ayinza kuteeka mu kyetaagisa kyo okubanga nina shaggy carpet wange anti kasita ogula material ng'olina abaana ewaka kati oba nobaleeta for training kati kangeze omwana omu asobola okiruka in 5 days kisinziira ku speed ye kati weba beera baana obanga 3 ne bakituulako in 2 days kiba kiggwa. Wema nkitunze kwata kisobola nfunamu sente mmeka? 10,000. Eno empiso yaffe tugiyita latch hook. Kati ogikwata n'ogisonseka mu katuli akamu. Kino kyeki? Eno bagiyita tapestry. Kati ofuna empiso yaffe eno latch hook n'ogiteeka mu katuli akamu mu tapestry n'okwata wuzi yaffe eno n'ogiyisa eno emabega
emabega w'empiso yaffe omakinga sure nti no kana akantu kayimiridde kati noleeta wuzi n'ogiyisaamu kati wogiyisaamu n'osika kano ne keesiba n'osika akonga kawedde neera netugenda ewalala neera netukola kye twakoze wali ku kusooka omwana wa myaka emeka ayinza otandika okukola kantu kano n'ow'emyaka 6 asobola okukola kisinziira ku kale ku bwongo bw'omwana abakyala bangi bakaba tebalina mirimu ewaka ne wakyafuwala n'ateekawo ekisiimula ne kikutuka bajja wano eno ffe tuba training bagende bakole ssente kubanga omulimu gw'omu mutwe wobeera nagwo tobulirirwa ffe kati ebyo ebya lockdown ffe tetubimanyi twekolera mirimu gyaffe tuli waka kati omwana waali mulina eno empiso ngi baliire ssente meka omwana ng'otandika kukola shaggy carpets yeetaaga capital wa ssente meka yeetaagisa emitwalo 6 okukola ekimu mitwalo 6 abakyala bannange abali eyo tubeere nga tulina ekyenjawulo kye tuyigira ku munno gw'obalabye shaggy carpet tulaba ebintu ebigikola wuziza wano weetaaga empiso weetaaga makansi weetaaga lula why don't you have such things in your house okubeera ng'olina ekintu ekyenjawulo eno mwansazeewo neŋŋamba nti sa doormat nsobola okuba nga nwanisa obukyafu wentunuulira color matching nemba nga nfuna ekintu ekirungi akanyomero kakyekolere tukalabye wano wenyini katugendeko mu bikulu mu kuzimba akanyomero k'ebyokuzimba ku ntandikwa y'okuzimba kola budgeting erimu ensimbi ez'ensuusuuba kino kikuyamba obutafuna kikukanga ng'ozimba kubanga embeera oba wagyetegekera ate n'ensimbi we ziba teziweddewo obeera tosalwa atakumira mpeera ku nkumire mubeere bulungi mweraba